njenga wantu wane kukina kwata vyeyo na kwane vyeri bwana banga baze mukusokera abajagenda bali mu garden watu kama ka garden kati nga badde wali eri nga bawumulamuko naye nga omukazi kati ye omukazi sinze nyina okwogera naye gojjo okwogera naye oba mugambi ngubanga mukwano watu naye omukazi je kwogera naye banga mukwano gwe gwabajja naye bwe nkitesa kumanya kibenga kiri professional. Okay. Nenga yenga yo musajja fana bakagala je bakikola amakulu katogale munaye soko mukubire tulabe nenda bakafo kalungi nzi kuba waliwo swimming pool waliwo okuwumulira wali eri rooms nungi nze mbadde nsimya bafunako room kati waliwo jaja Masiya ogamba ki naye alikiriye ogamba otya wallahi akafunka afunye kemanyi nti ojja kaagala kafo kalungi wala kusoka kujja okalabe kati ngenda kuwa location nenga ko kalungi kakati omukyala ye talina kyamanyi sibwe kiri ebirabo nze ngendo bigula gwagendo bigula naye ati ogenda kutwala endabe kati ogenda kujola bebirabo bawa kujja nabyo kubamba nyega tukikole kale nga bukyalo nataka ebbaasa baje simena ko yabirabo byokka nze badde ndabo kubera heavy wadde mu kebbaasa soko mtereko location ejalaba akafo then oba nenda kiri bwe kitijajja kati fe katukuli naenda kutako location ojje semu kafo ebisigadde tubyogere wa nok shop nga tusolo genda fenna nze manye ebyabakazi ne maki najja kukyagala kirajja kukyagala nenga akafojja kagala masabja masengeri je nkumanyi akafo manyi jajja ojja kalaba kamuteko location kabagiteekeko ojje tulabe yesebo tukulinze baba twahanze kibala surprise soko mpego high five surprise pressure ne chino ko sokoleke wiki jangu labwe kwane azade ndabe swimming pool katolaba nga view eri wali bwanga bamaze okulya wali lunch wana banga tuzze tusetinga ko waneno wali kapaka basolo kusulako wali osogena ko kapaka wali garden wano ko kalungi bawumulya kaawo bayinza bateka mu mateeke kituufu then kane batulako na wali nga bazze okuwumula but nekyeka ekifo kikyali kipya kanobera kabadde nga tumaliriza buli kimu kyonna kyonna wadde kuno kubadde gundi zaabwe ate wamutekao kugundi awo nakolawo enviiri netupretendinga tukasaluni naye kino yajja omukolako so nze kafaana kafaadaba nga ajja kaagala tumulinde tulabe naye kansubire wamukakasiza bulungi kasaagala tuuke wano ate yeah, nice. Wow. For me, I have appreciated the place. It is very nice. Yeah, actually, they wanted some things supermarket cutting. Ebyo manyi ngeri gye balimu. So ndowooza nti awo wajja bakolera. Ziki. Yeah. Music kati bamusanga wali. Yamuteeka. Kiba kiggwa. Kavyu kalungi nnyo. Kafo kali cool. Kali cool. Ne wakalonza otya? Okay.
bateka mu butesi mazzi bajoza bulungi nnyo kati kawungeezi genda okuwera ssaawa awo nga 9 bagikuuta bulungi nnyo ne bagisaamu amazzi beerabika bulungi akafo omukyajja kaagala client beerabika bulungi nnyo natambula mpasoobo omutima naye nene nyakawo agonna n'omugongo Dress zote zako na kuleta makoti na kuona onjagaza ati kiki kyonjagaza sagana kuddamu kunnondoola nze nagaana okunnondoola nakugaana kiki kyonjagaza ennyo mukwano nze bino sibyagala ate nembeera nga sigitegedde sibyagala nze sibyagala bino ebyokunnondoola ngaani ngamba gwe kyogamba obikola tobitegeera toyina kyongamba juzi obuwedde nakugamba toddamu kunnondoola naye toyina kyongamba wanaani akuleeseewo toyina kyonzikakanya bino ebintu toyina kyolimanyi mukwano nedda toyina kyongamba badde nsaba ompulirize mbeeko kyenkunyonnyola njogera naawe onviira gwe mubuulire ki mungamba mukwano bino ebintu toyina kyo bimanyi toyina kye munyinyonnyola nze buno obukodyo bwammwe bonna mbumanyi nakugamba juzo neesonyiwe naye gwe towulira oba niyo yakuloga oganye kumpa mukisa kunnyonnyola naye tuze wano ku nsonga ndala mukwano kati nakuvaako toyina kyoŋŋamba ate nno nkuyinako obusungu singa obumanyi mbuna yayambadde gundi kasasiro kyono olinda tukakanira olaba ono toyina kye muŋŋamba kubanga ebintu byono tobimanyi buli kaseera nnondoola juzi agenda kunkozesa interview ambuuza brand oba bamudipotinga n'ateekayo vidiyo yaffe okitegeera ensi gye yalaba nze sikiinaako buzibu kuba ekyo kyendi ndi musiyazi sikyegaana kati essaawa zino ali mu kuddamu kunnondoola nga obukodde namugamba taddamu kunnondoola ngaani yanzaala message oyinza oba ogifunye bubi wonna siyina message gye nfunye bubi wano kuba ntegeera bulungi ndi mu nnomo essimu yiino era eri mu kuvuga tewali client kinaawe era client abeera kuno kwendi nsaba okkirize nkunnyonnyola tubadde tunoonya locations netugwa ku location eno nga client wayagala okubeera okubaako byakolerawo era twadde tulambula swimming pool nga bwogiraba nsaba okakkane man please kakkana godduka nseka naawe nyabo mukwano bino kakkana Rose kino nga saakitegedde ate nti ebintu binaabwe biti kuba mbadde ndowooza nti gwe omuntu soko nyinyonnyola ekiri kitya Dragon nga bana bakontakinga toyina kyonkuba biki kasasiro kiga okuba oyo business egenda kufa byokola byonna obitegeera toyina muntu gozze ku meetinga wano tewali muntu gozze ku meetinga Nyondo kiki kyonjagaza obuwadde nsuubira nakuwooninga bulungi bwati wetukola business tewali buzibu abikwate nabyo abiteekeyo ate nonkusonyiye ne sikusabula badde njagala nkusabula oddeyo nga gana amatama nga nyize gano mami tukakkane ebintu bisobola bisolovinga kwakati essimu ye eriwa oba yeno
mbutu bisolving bitya ono gwe saba bino ebintu tolina kyobimanyiko nagamba Nyondo obuwedde toddamu kunnondoola okitegeera nsaba tukakkane kankubire client kubira client kwegamba omuzannyo mugulimu babiri mulimu kunfuulinga munfudde musiru mulowooza sitegeera omuzannyo mukwano kuba kati nze bambi era client mumukolerako wano nsaba onzikirize nkunyonyola si bwe kiri nga bw'okirowooza ate gwe onsanze ndi mu mood ennungi gwe password nkubira omusajja tulabe onsanze kuba essimu yange nzeweddeko omuliro sokojjemu password njagala nkubuulira omulundi ogusembayo njagala nkunnyonnyola omulundi ogusenga toddamu kungoberera tokiddangamu gubeera omulundi ogusemba mu bulamu bwo ntunuulira ng'ekikoli mu maaso tokwata bintu bino wiki sokojjeko kamera wiki bikunyumira wiki tokwata bintu bino nja kusabula nkuwadde warning esemba sikubye nkuwadde warning esemba mukwano message wagifunye bubi nsaba tugezeeko okutegeeragana bantu siyina kutegeera wano simanyi buli muntu yetaaga privacy wano muli mu muzannyo gwammwe babiri mulowooza munfudde musiru mulowooza sitegeera nkuwadde warning esemba nakuwa esooka nenkuweeyo eno yesemba wallahi obuddako ngenda kukuba owanvuwe ngenda kukuba sisuubira nti bakasitoma baklianti baffe banaabeera safe tewali safe yamu bwe muba matwala mubatwale walala naye nga nkimanyi bulungi teri client waamu manyira gwe sirika saagala kuwulira kigambo kyo sikwetaaga kuwulira kigambo kyo neki sokojji twogere sokojji nsaba ompuliriza sokojji jangu twogere anti gwe mulimu gwa pataano ogw'okungoberera sokojje twogere gufunemu yatwogere ate gubeere ogwe wallahi obuddako bwengeza n'enkusanga emabi ne bw'onoondabanga bw'oti nga nva eno noonya gy'oyitira oba kizimbe kibuuke toddanga mukungoberera kuba nja kusabula nze bino byonna byatuuse biti eno nga saabitegeddeko Lozi njogera naawe wanje twazze wano client gira kati ate bino sibitegeera bye tulimu tugenda tuleeta tutya wano bakasitoma okubanga banyumirwa ekifo kinene nga bwe baatusabye bino wategeddeko nti binaabaawo wanje kati omusajja wuno akuba mugamba eki tuuno ali mu kkuba simu soka oyogereko naye soka oyogereko naye hello kirala obudde bubuno obugenze saa 6 n'okkuba akubye wagisebo weebubaaba mutuuse badde nkyalina byensoti nga wano eddakiika 1-2 kankuddire taata muganange wiki biki bino byokoze ate muno bali eri bamukuba ate gw'olikodinga vidiyo ogenda birazaawa mukama wange nze nkwata bujulizi obujulizi obwaki twajjidde ku nsonga ndala nnyo kati gwe ono singa lwezitafuna obuzibu nga ono mu dragon yawe siganye okola mulimu gwo naye kino kibadde necessary recording ebintu bino ate se tunabitereka okubitereka wa n'otwate tubiposteze tubitereke okimanyi nti ate gwe kenyini gwenza omuviirako ofuna obuzibu ku bino by'olicordinga bino byekute biriwo nga bujulizi anything happened to her dragon lady is the one to be concerned namugaana okungoberera okitegeera bulungi nze nga nze nina privacy yange obwolumu nina awantu awamu wembandi nga seetaaga kamera naye n'omukyala gwolaba ye yeefuula nti akola nnyo anti ayagala kola nnyo jangu okole
jangu okole sokolindeko sikyo ojja kunnenkana obuwanvu anti toyagala tewali ojja kunnenkana obuwanvu sikyoyagala lwaki wekitajjako kamera nga jjako yiti biki binaati sikyoyagala badde oyagala kunnenkana oli mukwata ukijjako kamera kyobadde oyagala sokolindeko nindeko tukakane bannange tukakane bannange tukakane mwezi ogwa musomi mukulu ate ne muleeta tukakane maama tukakane olowooza tukakane ate olaba ogenze nnyo olowooza gy'ogenze saatuukayo ebintu bino nze saabitegedde tolina kyonyinyonnyola ogira eti ogira oti wamanya bulabayo tukole bwe tuti toyina kyonzikakanya toyina nsobola okutereeza ensonga eno just lwakuba nti Rose lwaki tombuulira ekigenda mu maaso wano nze bino bintu saabitegedde sandize eno Rose bako kyoŋŋamba kati mugenda leeta ebizibu wane eno nyabulindako twaze bintu birala tuli mu birala kati tufuuse bakapa na mmese twegoba tudde no tudde eri abantu abagidde ku business njamukwata lindako kansoke nkunyonnyoli sababu bino ebintu nsaba tuteese tuwuliziganye maama with due respect nsaba tuwuliziganye nabawanya ekitiibwa naye ate mwanfuula kirala tuwuliziganye ntoyinza obatonda bangako nsaba mbeko kyenkunyonnyola tu understanding maama nsaba tu understanding ensonga omukyala kyekintu kyensinga ow'ekitiibwa nyabo nsaba tuwuliziganye eno ensonga esobola okuggwa mukyala Dragonet nsaba tukakkane tuwuliziganye bantu soko emizi mpa eddakiika egimbeko kyenkunyonnyola nsaba tuwuliziganye mukwano sirina kigambo kyanjagala twaze wano ku bizinesi mwabamanyi ne bizinesi zammwe wuliriza kale temujja zikola ne bwe ziba nga gye ziri wiki ebintu bino okwata omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne kekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keki z'embaga, keki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 724 oba noti 7 noti 8 234 mukaaga emu 9 oba plus 971 589 961 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.